akikola ambulance muziraba Serukenya abadde wano ng'abagamba siffe tulina obbigula naye time etuuka nga nekyaliwo nga Katolubwama nga mulwadde mazima ddala gwe yalibadde ne capacity ekwata miliyoni 10 ozimuwa agende bamujjanjabe naye nga wagula ambulance za Museveni ate obuvunaanyizibwa bwe bweyerabira kubanga tuli baki tuli bawambe naye ate ensi n'abalina eddoboozi n'abamanyi biki bye tulina okukola n'abamanyi wa we tuli batuuka bwe bakwata akazindala ate nabo bongerayo mwogezi nsi ababaka abo si ye problem ekizibu kye tulina tuli bawambe ffenna tuli wano twogera ku Munnakatemba gwe wenna ali wano okimanyi nti internationally globally ebintu ebitunda mu nsi kati byebya art ne sports era Jay-Z nga wakujja wano billions and billions of money kusaba n'ozimuwa naye abantu abamaze wano emyaka almost 4 tebamanyi nti globally kiki ekitunda kye tulina okuteekamu ssente wabula bazunga kakati bazunga parish development model waliwo already ebirimu ebiri established ati ali established teekamu ssente si wa ku-experimentinga tulina abaana tunakuza tutya sports kuva ku mulembe gw'aba Maradona nga mwakawamba aba Maradona tembawuliranga oba tomanyi Messi waki Maradona omumanya yali ow'emyaka gyo pero omumanya yali ow'emyaka gyo naye essaawa eno n'omupiira ogwa Uganda tulina ate kupangisa kisaawe Cameroon kyagala kwekubira nnyo ku art manyi kamera zino zindaba President Museveni mukole byonna ne gavumenti yo naye temukwata ku ky'obugagga kye bayita National Theatre olw'omululu gwammwe ne mugitwala saawa eno National Theatre baagala okugitutamya ogiyiteko ng'olaba ng'etakuyamba ogiyiteko ng'olaba ng'etakuyamba olunaagira nga tukeera nga bagisenze nga bwe basenza zishimoni naye National Theatre tumanyi omululu mungi naye mutusonyiwe temukwatanga ku National Theatre ngamaliriza tulina okwegatta ng'abakkiririza mu art naye ate nga twegatta ne bwe tuneegatta ng'ate abalina okuinvestinga mu art tuseetuke mwami abe mukibi ebyamwe mwabimala gavumenti eno mwagiraga nti potential industry yiyo tugitaddewo teri ababanja taata wange yeebase wano nobody tewali akubanja you did your part naye lwakuba balaga jafu wumula mirembe ffe katugira tutoba nabo mukama nkomuze Toyanzanye honorable Hildaman abayimbire wajja kuyimbedde magomboliwa ano kyaliwe badde nono kyaliwe ono bwe badde bazanye ebintu bino era ono simanyi kiyayo ogenda kukola ano simusobola nja mu benji Katolubwama ngenda kwogera zuuku kamanyi kyotunula naye magombe ngenda kutandika ebigambo bye tubadde twogera ffenna nga tuli mu basimogozi nga tuli mu theatre nga tuli wamu kudda mu bigambo byogeddwa okuva ku lunaku lwokubiri ababayogedde mwenna mwebale nnyo mwebale ddala ze Haji Abdulrazak Semakula Magombe original mbadde ne Katolubwama emyaka mingi gyesinza bagamba nti natandika bweki ne bweki era afudde tuli ffenna manye ebifa Katolubwama yingi
ebizibu bye byonna n'ebirungi ebiri ebweru mu katemba mu politics wadde mu maka wano ewaka mu baana n'omukyala. Kati olwama kye mubadde mumulaba ebweru ewaka si kyabadde. Kati olwama abadde mukakka mu nyewaka nga toyinza kulowooza nti ayinza n'okwogera ekigambo ekivuma omuntu. Kati olwama nga bwakusanga ayinza njogera nnyingi gamba nti boogera nga bannakatemba. Omuntu ayinza okuga nti mbwa ggwe ng'onyiridde, mbwa ggwe ng'olina ssente. Kati ekigambo kyali kyamukwata kwasi nti embwa eno entamye naye nga talina gwavuma kuva ku ntobo ya mutima. Mwenna we muli ebigambo bingi ebyogeddwa bannabyabufuzi bannakatemba bye sisobola kuddamu, naye kati abadde mukono gwa jjo ng'era ngamba Magombe ne tusigala ababiri mu kibiina tujja kubeera babiri. Singa bino nabivaamu dda ebyakatemba kati olwama yabinsiba. Muzze ku lunaku lwokubiri mwenna abalikuŋŋaanya wano nga muwulidde okufa kwa Kato era ne mulumwa nnyo. Era tewali muntu yenna yayogedde ekigambo kibi ku Kato. Mwenna mwogera birungi byerere mulungi tazikawo. Naye njagala okubagamba mwajja ku lwakubiri musuzeewo musiibawo paka lutunaafaawo. Naye okutuuka ku Sande ejja tewajja kuba muntu n'omu wano. Mwenna abaliwo mujja kuba mugenzi. Wagenda kusigala baana be, mukyala we, bamemba Abadde Ensemble manyi tubali batudde. Bayinza nabo okwabuka ne bagenda. Kujjako Abbe Bukiri nga mukoze kinene nnyo. Ennyo okuuma abantu ba Kato obulwama Abadde Ensemble. Musonze ssente nnyingi nnyo amabugo era akakiiko kakola mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu abasula wano abasiiba wano balya bulungi. Abbe mwebale akakiiko kammwe. Muhammad Nsereko Misaaki mwina olukiiko lwonna mwebale. Abantu balya bulungi basula bulungi mwebale. Naye twebuuza ekibuuzo kimu. Abantu mwena nga mumaze okuggwawo ku Sande ejja nga tewali muntu n'omu. Abaana bano akaana ke babalaze wano akasoose okwogera Oluzungu ka Conrad Katonda bwamaki atambulanga nako mu kibuga nga bakayita biddugu ng'akaweese ku kibegabega. Ke kasigadde mu kontrol y'ebintu bino kabitegeera. Ne driver we Julius. Mu badriver Kato baaludde nabo. Julius tasangika yaludde naye mu badriver. Ekyokubiri Kato Lumwamba abadde abugwa ssente ng'omuntu nga namwe bwe zibabula. N'ampita laga Magombe jangu tutule wano ssente zigaana. Sina wadde 10. Wakati wali mmere tewali kino naye nkola ntya. N'agamba tutule wano n'akuba essimu n'akubira Muhammad Nsereko. N'amugamba mwana sina wadde ssente wadde zinaalye waka nebaza nnyo Muhammad Nsereko n'abalala bangi. N'agamba agira ng'angamba ampeereza yana gaagala. Magombe twala ke 5. Nga atonseera nyongeraako. Yinda n'enkya tujja kwata omugagga omulala. Nebaza nnyo Mama Anne agumidde embeera yonna maka muno. Kato yali yamukola ekyekyo. Mama Anne mu wiiki ng'ayinza okufumbamu omulundi gumu. Emmere eva ku papaasi wa Misaaki nkwebaza. Bantu baliwo nga 7 ne baleta emmere ya mitwalo ebiri mitwalo 10 bajja ekimusana kimu kyokka. Ne mugamba Kato Mama Anne lwaki togula ensawo y'amanda n'ensawo ya buwunga n'afumba n'agasagala mukazi wange abonebone twava dda naye. Ekiseera kituuka emizannyo gye mutulaba kati emizannyo egisigaddeko ndowooza gya myezi 2 gye mujja kutulaba ku KBS gye twali tutaddeko. Oluusi nga mulaba omuzannyo oguliko bbuca ng'eyennyama bwe tumala okukola okukwata obutambi obwo mulaba ne bagifumbawo ne kigyokya abantu ne bagirya wano basaalo ngaawo nasa ne balya ennyama. Tewali agenda kubikolera bammemba kati Abbe munaabikola. Obadde omuntu obulwa transport n'ogamba Kato ng'ate talina. Naze wali wabba n'agamba Magombe abaana baasaba transport sina wadde ekikome. Kakubira empuuga omukulu mpuuga ne mwebaza nnyo gy'ali. Owokusatu bangambye ali mu kkomera mu mugaati gwa bbata. N'abalala bisobola kumalayo obudde buno. Katonga oluusi bwe muwulira ng'ayomba ng'atabuse ng'era aba atabuka ng'ebintu bigaana
nga byali ayita banne bamuvuddemu tabalaba. Nali njakola kuva mu bizannyo gino Katonda ngamba Magombe bwonvaako bondetidde ekizibu tubeere ffenna ppaka. Tulina omuzannyo gwe tugenda okuzannya abadde baguteekateekera olukiiko we luli era buli muntu adde yeebuuza nti Kato bw'afa Abbe bagenda kukola batya abantu bano bagenda kukola ekitya bammemba kigenda kutambula kitya. Naye Abbe yamumiza n'aŋŋamba nti ne John Segawa ne bonna bali ku lukiiko ne baga nti ekintu kijja kutambula. Ekyokusatu mugenda kuggwawo wano ku Sande ejja manyi nti Katonda tojja kubanga tewakyali muntu. Ani Katonda aba yali amukola ekyejo ani agenda okuwa ani ebyokulya n'okuga nti tewali munnyo tewali sukaali tewali kino. Mukuŋŋaanyiza amabugo mangi bwe bali nnyo bwe balire ddala naye bajja tusomera gakoze ku byonna byonna byonna. Weesabira abakulu mukwano gwange Besigye n'abalala mwenna abawadde ssente amabugo mbadde muwa emiliyoni 5 emiliyoni 2 emiliyoni buli omu n'akaaba amaziga naye bwe ku Sande bwe tunaatuuka tewajja kusigala muntu ng'eno ennyumba teriimu munnyo temuli sukaali wadde sabbuuni. Bagenda kuyimirirawo batya famire muyinza obutaddeyo okufa ku baana ba Kato ani n'abafaako Abbe muyina ekizibu abaana bano bano be bali ku lukiiko nange ati ndi mwana mbadde w'amaanyi era ndi w'amaanyi mu maka muno Katonda gwama agamba abaana be tine mba nfudde Magombe ye kitammwe era abaana bagomba baga papa totulekerera. Olwekyo basebo ne bajjawo nga bwe mbadde musonda amabugo bwe muleese ssente empitirivu buli muntu ayogera ebirungi fe abaana bwe munaavaawo ne mugenda abaana tuli mu bbanga Abbe muddemu musoloze ssente ku bantu bano zisigale mu maka muno obukadde 500 ba 200 kusigalewo gaffe abaana. Nsabyayo kino okumanya kati abadde mukwano gwange nnyo sirina kyama kye simanyi era abaana bakimanyi n'omukyala akimanyi nti Bagomba amanyi ebyama bya Katonda byonna era olunaku lumu lyaffe ettake yasooka kubeera wali ku bagita mediki waliko kololo naye bwe yali ali bubi n'aŋŋamba budala zaaki nga bamutwala mu theatre n'aŋŋamba Bagombe nsabira Katonda w'abasiraamu mpone ne bekufa nemukwata mu kyenyi ne musomera eddwa paka lyavaayo. Naye ekigambo Kato kyabadde aŋŋamba wano nebaza mama Ani ogusembayo bw'ava ettake abaana nga batudde awo bonna ne Ani ng'atutte ne mugamba nti Kato olumbe lwali lugenda kuttira ttake naye nze ne bwali badde tolina nkozi Kato bw'ofa nkuziika ewaffe ku kibanja ekyange ku ttaka eryange n'abaana bo mbalabirira nabo ne mubaziika ewange naye nga bwe wawoonye embuulira tuli basajja abatala tutala oba oyinayo omwana yenna ebbali mwogere wano nga nabano bawulira mbere ne mukuddamu kutta nga simanyi baana bo gye bali abalala ebweru nantunuulira mama Ani namugamba mukwano gwe Magombe kyagamba kidde nze sirina ttapu oba oyina abaana ebweru oba oyina omwana sira mutawaana n'abaana bakolwa ne bagamba papa kyagamba kituufu taata baganda baffe babaayo boogere kyava ngati Magombe tusoke tufulumeko wabweru era bwe twafuluma wabweru ekigambo kyaŋŋamba nkimanyi era nkirina n'olwekyo mikwano gyange mbabuulira nti abaana bano bagenda kusigala mu bbanga bye mwogera kati mubijja ku ntobo ya mutima kyabadde munnammwe ennyo nnyo nnyo munambeererawo ebbanga lyonna nga taliiwo. Banaafuna kye bakola nga mmaliriza nze Hajji Abdulrazak Semakula Magombe mutabani wa Kato waliwo ekintu kimu Abbe ky'osigazza Abbe ne Senkubuge ne Mayanja ne Filipo naye Senkubuge nakimugambako eriiso lyange lino lyafunako akantu era mumanyi nti yabagamba juzi mu theatre Magombe bannange bamusabye miliyoni 1.25 Mengo balongoose eriiso lye tugenda zimuwa
afudde tazimpadde nga tatazimpa naye ng'agamba Magombe katuzannyo omuzannyo ku Serena nga 29 ogw'omusanvu ne sente yali ateesese okumpa oba Abbe banazimpa mugamba nga maliriza ebigambo byange Kato mukwano gwange ebigambo byonna ennaku zonna mugamba Kato nze Katemba sigenda muvaamu lwakuba mulimu lwakuba ggwe kunaku lwa ku Sande n'engula endongo gitabo ekyo mmanyi ogikuba era lumu Abbe Mukiibi twatuzannya omuzannyo ogwa vita gwali gw'amagye ndowooza abamu mulaba yunifoomu nga nyambadde yunifoomu ya General Yoweri Kaguta Museveni twalina abo bagundi ba Catherine Kusaasira nga yazannye nga Janet Museveni nga nze Museveni naye Abbe ono yennyini yaŋŋamba nti tuteekemu oluyimba omanyi okuyimba era weesibako obwavu wekka lwaki Magombe ofa obwavu nomugandi bule najja kuzannya ate ndi sheekh ndi bwalimu ndi halaji naye duniya ne ahera kyeva muganda naye kati okimanyi ti kanje nfune gite yange ate nja kweyazikanga zaabali oluyimba lwe nayimba lwali luwala olunyonyosi lwaki nayimba ennyimba ezo Christopher Sebadduka nasulanga n'emmengo mu 1973 nga neibawa ng'ennyimba aziwandiika aziyimba akuba gita nga nze mugamba nti awo obuusewo simanyi oba Seremba waali naye ennaku zo nga maliriza oluyimba lwembadde ennyimba nga Katonda lwagala nnyo aluggyamu ennyimba endala ye Christopher yasembyayo oluyimba Federo naye yali tanalimaliriza n'ateekawo ensi ekyuka kuba kati bino ebyendaba ensi ekyuka byetulaba Katonda agenze biralo bati tobisuubira kyabantu bonna bali boogerako ebirungi kitalina kizibu kyonna oluyimba lwagamba akabwera abange bukyangamba wensi eno ogirabye emanyi okwekyusa eno ensi ekyuka sibalimbye ate bwekyuka bingi n'ebikyusa fe abaire bakeddanga ensi eno tennakyuka kakati tulaba byewuunyo nammwe abatabimanyi mbasaba muwulirize mwenna mumanye nga bwe byabanga ng'opimirwako ebyo byolabyeko eno ensi engeri gyakyuka ezaali zigula enkoko kakati zigula nji lyokka. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutawani wa Kataka mutawani wa Kato yali Sebadduka onsabu mwesatu Magombe esente z'eriiso bajja zikuwa ekyo kukakasa sente bajja zikuwa musajja oyo azannya emizannyo tweyanze ngate abadde badde nnyo ono kiyayewe manyi oyo kati buli omu abadde alina bwamwita kati nze abaala bagunze nga mpita Abibi va mbuto Abibi nga bwampita Abibi nga bwampita nga kimulekera naye nga buli ssaawa yonna Abibi ogamba ti Abibi ogamba oti ekyo bwe twatambula kati oyo tuli baana bato tutandika emizannyo era nga bwe nabanyumiriza nga yaggamba kino tujja kubaba amaanyi alina ekigambo ekyo osonewonobokalwanga tubiwambe naye nga buli bwanwaga kakati bwe tuyingira wano bwegolagize nga ngino kiddako tubiwambe nga ye awamba kibadde bwe kityo abadde musajja w'amaanyi abadde musajja baliwe Kato abadde musajja mulungi nnyo for those who didn't abatategeera Kato tebamutegeera butegeezi Kato talina nnugu na muntu nga Dr. bwe yagambye nga ali very sincere kyakugamba kigambo oba onyiiga ng'onyiize naye nga kikugambye abe mwana oli wa nnugu mwana oli mubi nnyo gw'ontamye ng'omanya nti akikugambye ntewateeka Kato lwaki nkusaba nti sente mu nnyimbe naawe byala gye tuvudde n'omugande ofunye sente mba kuno naaba ayagala sente asooka kunogenda eri gye ziva gy'ozijja n'ategeera nti baakusasudde n'alyoka jalaga nti abe mpa sente kwanza omusala tegunnajja Madina ngambye bazitoddeyo n'omugasiira ekikulu olina endongo pakwe sente paka era lowoozi mwaye Kato teyalina mutima mubi
Katonga buli kyagamba ayagaliza, ayagala okole, ayagala ofube, ayagala ofune ozimba ennyumba. Ukoze bwoti, lwaki ogula nnyo emmotoka? Ekyo nga kimuluma nnyo nti lwaki ogula nnyo emmotoka? Koze kyenjagala, kale vuga. Naye nga bayatulira kati olunaku olwaleero nzize wano ogenda kuntambuza buli wendaga. Konze tolina yiyo ate yiyo ye yange. Njagala eyo ennene gy'ovuga. N'omuvuga olunaku lwamba kati oyo. Nakutwala mu butaale wa Diniya, nakutwala mbayi, nakutwala enateete yalina gy'abadde abeereyo mbali empuuta, nakutwala wa ye kato. Ate nno akutambuza bw'atyo nga te ssente alina agenda azigaba. N'omugaa nti ate nze tumpadde mafuta nti gw'olina n'avuga no tebalina. That was him. Choma gombe byakayana mutuufu. That was kato. Honorable Katabazi, kansabe nawe ojje oyogereko ku kato. Mu ggwanga mwegali ebyenjigiriza basoose okwogera babategeezezza nti ababadde Buvuma basanze amasomero ga gavumenti nga mafu ddala. Naye abantu b'e Buvuma ekyo tonnakiraba nti amasomero gavumenti yagwadda ku sayidi y'ebyenjigiriza kubanga eri amasomero aga private. Ku sayidi y'ebyobulamu olwaleero omuntu bw'alwala agenda mu ddwaliro ery'obwannannyini n'afuna obujjanjabi. Ffe waffe emitendera gye tuwangalira edda ku mulembe guli ogwavaako tunatera okubyerabira. Omuntu bwe yagendanga mu ddwaliro omujjanjabi ng'aweebwa ekikopo ky'obuugi n'akawunga n'ebijanjaalo nga bibeerayo. Kakati olwaleero such facilities mu malwaliro ga gavumenti tebiriiyo. Nti ne mama kits malwaliro teziriiyo. Naye olw'okuba mu ggwanga mulimu enkola eno eya liberalization nti abantu bakkirizibwa okukola amalwaliro amalwaliro gano agaffe aga private. Omuntu bw'agenda n'afuna obujjanjabi mu ddwaliro private alowooza nti gavumenti yekoze. Naye mukama wange Bobi Wine Kyagulanyi yawutegeeza nti labisa. Kakati embeera wina weetuuse waliyo area emu gy'otasobola privatizinga ye roads. Kubanga taliyo investor ayinza kussa ssente mu makubo. Ba investor basobola kussa ssente mu malwaliro, mu byenjigiriza, mu byobulimi. Naye ekkubo olukuba tuyita mu bwereere teri muntu ayinza kussa ssente mu kkubo. Ky'oba olaba nti bagazimbye gakutuka bwe gagwamu. Naye basaba ne bannyabo tuzuukuke ekiseera kyatuuka dda tulabe nga tukyusakyusa eggwanga lino. Terejja kukyusakyusa eggwanga lino bozira nga ffenna nze naawe twewaddeyo. Nsaba omwoyo gw'omugenzi mutabani wange Pawulo Kato Lubwama Saabwe Omukama agulamuze ekisa nga gutuuse gye tuyayalira ffenna okugenda. Kato wumula mirembe. Awanyi tweyansi anyumidde nnyo asoose n'ateekayo disclaimer mu bino bigambo bya mufu. Awanyi ku radio baatugamba obudisclaimer bamwe tebukyakola. Omala kuteeka bwe bigambo si bya radio eno, si bya bagikulira. Noneho oleeta oli wa. Kakati nabo tebakyatawana tebaggala radio batwala yogera. Bwejja kunyumyako ku mmande. Aleseka disclaimer mu bigambo bya mufu. Tebaba batwala. That's a nice one. Mami Paul Mukenya ono mwogezi wa Electoral Commission. But abantu abamu balina ebitone bye mbadde mutamanyi. Paul Mukenya twadde naye mizannyo gino for a long time. Much as kati ali ku Electoral Commission saba ojeyogereko wano. Katono nnyo buli mama yuni tusanyuse nnyo okula. Kamale wano nzije yoge ngende mbaliza.
nange nakulira mu kisenyi omusajja alongwawo ng'okkirira munda era ng'amanyi okunjeegalana naye omuyayi w'omu kisenyi wajjawo obukkakkamu obwo ate ng'ayongerako n'ekirala omuyayi wa sempanje kubanga sempanje yatulagirira okututwala essomero n'olwekyo nange mbeegattako mwenna bannange okucelebratinga obulamu bwe bwe namala okusoma e Makerere mu mwaka gwa 97 natandika okunoonya emirimu era nga nali nkuba ennanga nentwalibwako mu Dungeon Studio nenkolako internship ya myezi 2 mukwano gwange John Alina Membe Cathedral najja naŋŋamba nti kato yeetaaga omukubi w'ennanga jangu tukugezese nendeetebwa ku Bati Valley nengezesebwa omwami Tim Kizito Paul Jingo n'omuvubuka omulala yakubiranga mu Africa sigala e Uganda ne bangezesa waliwo gye lwakubaawo mpolampola ne tujaminga mukaawo ne bampa obubonero bulungi ennyo ne bantwala mu ofiisi gye twasanga waliyo mwami John Segawa atika bulungi nnyo nentya nenkankana Ashraf Samogerere ne Mariam Dagire nempeebwa omulimu kyenzijukira kiri kimu nali nsomesa nga neeyiiya nga bwe mumanyi abavubuka bwe babeera nasoma essomo lya Lungereza nga nsomesa literature nga bampa emitwalo 4 kasomero gye nali nsomesa Mariam ekato bantuuza ne tuteesa ne bampa emitwalo 18 oyinza okulowooza nti nno ekintu ekyo kitono naye kafulaati ke nali mbeeramu ku Lubaga Road kaali ka mitwalo 4 n'ekitundu era nenzikira mu Container Village nengula engoye nsobola okulabika obulungi nga ndi ku stage kato yeebuuzanga ekintu kimu naye gwe onookyamuka nga tetukulabamu gundi naye nenkuba bulungi ennanga nanziza ku bbali nagaa nti no nkwagadde tonywa mwenge obeerawo mu time ku practice ate obeererawo ddala you are reliable so netumala bulungi super group production eyo neggwa bulungi nnyo ne bambuuza osigala kubanga abaana baali beeyiyaawo abamu ndowooza bebalaganda bange bakola Eagles oluvannyuma bagenda ne bakuba ebitonge neŋŋamba njagala mawulire era ngenda mu mawulire kuba nali ntandise okukuba ekyeyo mu mawulire ennaku ezo ne bansibula bulungi twasigala tuli intaki n'omukulu kato nga bwe tweyita Paulo era waayitawo ekiseera najja naŋŋa nti nzija mu byabufuzi njagala kwesimbawo naye ndi bwenti ne bwenti netubako bwe twogera neyeyanjulira akakiiko k'ebyokulonda n'asuusulwamu n'ebirala ebyaddirira tubale tuwuliziganya mwami Paulo munnange yanzisangamu ekitiibwa era nga mpita okukubira essimu okuneebuuzaako naawe bale kwogera bulungi n'abantu tontya essimu yange togitya ne muganda ndi muweereza w'abantu omuntu yenna ajja mu ofiisi yange muweereza nankubira essimu yonna mulungamya nga bwe kirina okubeera n'olwekyo nange musaaliddwa nnyo naye nzijukira ekiseera kyaffe kyali kirungi nnyo obufaananyi mbulina mukama mulungi kato abadde ne impact era ffenna tugezeeko nnyo okukola okuba nti tugasa mu nsi eno y'ensonga lwaki twatondebwa okola ebintu ebigasa ebigatta ku bantu abalala era njagala okubeegattako n'okusabira famire n'okugamba nti mukama muganda waffe Paulo munange Paulo mukama muwumuze mirembe webale nnyo mukulu aba okumpa omukisa okwogerako eri abakunguzi Mwami Paulo Bukenya yayogerera akakiiko k'ebyokulonda kiwanuka ng'omutunuulidde nnyo owulira olina byeyagala okwogera twanuka naawe jangu nabolaba mwenna njagala bamala njagala Kenzo wange yabasembayo yo Kenzo gyewokode muli mamayuni jangu ne eri katugenda kutambula bweti muli mamayuni ajja MP w'ekitundu ajje Eddie Kenzo ajje tujjewokode wetumaliriza abasolida bajje nga tumaze byonna
oluganda omukama mulungi seera kyonna era ze embeera ze olwawo kubireko engalo zawo omukazi bennange mwenna nakyukakyuka mwenna basebe ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala kyamuganda waffe ono katolo bwama namumanyira biki bibiri kusookera ddala nga munakatemba muggulu awo era tadde theatre yaffe wa Haji era twakwataganira nnyo awo theatre awo kiki ekyokubiri nga looya we